Ku Sunday ya weekend abakristaayo lwe bagenda okujaguza amazuukira ga Yesu Kristo wakati mu kumaliriza ekisiibo eky'ennaku 40. Kati ng'akabonero ak'ekisa n'okuddiza essomero li Ebenezer Junior School Kawempe Tula liriko ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'eriwadde ab'amaka agalabirira abaana abataliko mwasirizi agansambya Babies Home. Abaddukanya essomero lino batubuulidde nti ng'essomero baatandikawo enkola ey'okudduukirira ng'abo abalina obwetaavu mu kiseera ky'ekisiibo. Eno culture ya ssomero eyatandikibwawo director waffe Mr. Kasibayo Benson ti buli kiseera eky'ekisiibo oba mu Lent period tujja kuddizangako kwabo abeetaaga. Bagamba olusomo olusooka bwe lutandika bategeeza abazadde ku nkola eno olwo buli omu n'abaako engeri gy'abakwasizaako okusonda ebintu bino. Era neebaza nnyo bambi abazadde baffe bonna, abasomesa, abayizi, kubanga kibalimu bayayaana okubanga babaako buli omu kyaleeta. Tuzze tukibayigiriza. Quoting the scriptures, the Bible ekubiriza okuwaayo. In Proverbs 17:19, if you give to the poor, you lend to God. So that's why we have come here, because we want to give to those who do not have their parents. If you read in the book of Matthew, it says that when I was hungry, you gave me something to eat. Omu ku batandisi b'essomero lino Rogers Byamukama atubulidde nti kino bakikola okusobola okussa omutima omugabi mu bayizi bakule nga bakimanyi nti okuyamba kikola kya Bwakatonda. Kitukakatako ffe nga essomero okuteeka mu okusiga eyo ensigo ey'okuwaayo mu community nti neyo batebakikoze nga bali naffe tineeye waka gye bali basobola okukola ki okweyunga mu eyo enkola ey'okuddizaayo. Abasanyu Babies Home basanyukidde tulino. Kubamu ekifaananyi gwe mwanyiranzi nti obeera n'omwana omuwaka n'owira ng'okalubiriddwa ne kati nsambya erina abaana 30 n'okweyongerayo. Ebenezer Junior School bwejja ebeegezezzaako okuwewula ku buvunaanyizibwa bwe tulina eri abaana bano. Bwe batuwadde Easter package eno tugabana n'abaana baffe akakatono ke tulina. Bano era bakoowoola abantu ssekinnoomu okubadduukirira. Waliwo bino ebitayimirira nga biyuzi z'amasannyalaze, obulwadde. Nga bwe kugambyeko nti Nsambe Babies Home eri mu Uganda mwonna okutambula ogenda okunoonya ku baana ku binganda b'abaana bano. Abamu tubazaayo Arua, abalala tubazaayo Kapicholwa. Yadde oba omuzizaayo naye mu bbanga eyo ng'onoonyeza ku famire okusomezebwa kuba kw'amaanyi kuba ky'oteekamu kiba kinene. Justin Nakibuule, Agafeeyo ku Spark TV.